Wow. I like that. Luluwa lwatwala mulonji. Olwatwa yali sibocha. Okubako sa twajituma sibocha ndi mlove. Eri okekole. Yeah, kusosa yakola. Yakola though wano money wise. Yazala bachita batya? Yazala obusungu bwali bungi. Nyokuba after the launch ne mwawukana ne Bakidawo. Yes, kubanga twayokana around December 2016 nga concert yali ya October 14th. Yeah, naye muna echatwa ensonga tezali za sente. No. Batugamba omukulu yali agala kwata mu kuvuga mu kkono gaana. Era bubanga bosanga Benz tojegwanyiza. Bangamba. Yeah, bosanga Benz, bosanga Karoe S6. Budget X6. X6 banangu gama mukama nange njagala. Yeah, bibaawo. Nanga abatulaba abalungi ekitegeeza omukulu Bakidawo temwagenda kuspare motors kumuwa Benz. No. Benz za bei just simvuge mteziba nkwatemu. Ntene bei goloza bwe mwaso jetu saako. Wanji sibyangu. So anyway mwawukana ne Bakidawo. Olw'ensonga ezo. Ensonga zali bwe zityo like yasukka okunfuga somehow. Though manager ngaina wayagala okussa gw'otayagala genda. No. Like ya crossing limitations. Nga manager. N'ava mu manager n'ayagala mu life yange ng'omuyimbi. Like ayagala otandika ofuna oyina kwagala ono omuntu wabulya gundi goyina kwagala obako omuntu go meetinga like nga biyingira mu nnyo bye byatucankanya by the way si sente. Ebyo nno yayitandise okubeera ebbuba. Ali bafuga bbi. Anti fuga bidi jiramu nebbuba jukira neraavu naye yali etandise okujja emmere anti gyokoma okulwa n'omuntu problem yali akwagadde kisoboka naye yalina family nga sisobola singa yali singo nga gwe ogamba kale ikatutandika ekintu kya kadde mwako bakawulire singa yali singo ngani nga gwe at least Bakidawo ndowooza kati ogamba okay yeah nebigaana nenga yali akuye mwali muyina emutuuse mumisinga that's the truth. Mumisinga because we used to do many functions nganze sikyatuula waka